Amanyi wabukedde obungi eri emmotoka baawe yali ekulabisa eyo. Wagikoowa akamotoka nze Ssalongo Mubiru David Baliza Kiwa Sematimba. Mu kiseera kino nyimiridde wano mu lujja luno ow'omutaka Yosiya wa mutaka Gabunga nga nze mubaka w'omutaka Mulondo mu lukiiko lwa Gabunga, era nga mu ngeri y'emu omutaka Mulondo munaffe yatufaako ne tusikirwa omwana wa myaka 8-9, era nga nze mukuza omu ku bakuza ab'omutaka oyo Mulondo, era nga nze mulina mu mikono gye. N'olwekyo ntuula ku lukiiko olw'abakulu abo ab'emitube gy'omukasolya, era nga nze mukubiriza w'olukiiko olwo. Kitalo nnyo olw'okufiirwa jjajjaffe omutaka Mubiru Ziikwa Gabunga owa 37, era nga mu kiseera kino tutudde wano ew'omutaka Gabunga nga enkiiko zibadde zitudde okuva ku makya, naye nga olukiiko lukyasembyeyo bino bye bituukiddwako. Ab'emitube gy'omukasolya 23 tusazeewo nga genda essagala Buwaya. Ku kiseera kino nga bagenda kutandika okuteekateeka ennono nga bw'erina okutambuzibwa, era baddize ab'amasiga amawulire gana banaabatuuseeko, ate mu ngeri y'emu n'ab'ennyumba y'omutaka Gabunga Omuwummuze babeere nga batuuka ku kyenkomerero. Ennono yetutwala kugenda okulambikibwa kubanga Gabunga era alina kugalamizibwa Sagala Buwaya. N'olwekyo ab'emitube gy'omukasolya olukiiko olwakamala okutuula, tutambula kati tugenda okusituka wano, tuve wano tugende essagala ekinaaba kituukiddwako mu by'ennono nga bw'erina okulambikibwa. Tugenda kudda abakulu tubategeeze tufune pulogulaamu entuufu nga bw'erina okutambuzibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssalongo Mubiru David Baliza Kiwa Sematimba Ssenkonyo, nga nze mukuza w'omutaka Mulondo, ate era nga nze mubaka wa Mulondo ku lukiiko lwa Gabunga olw'Executive. Mwebale nnyo. Yagenda batwalaganya yagenda okubakolera ennono obwo, era kyekisinga kyonna kubanga ennono ereeta obumu. Kati buli lwova wobeera ku nnono obumu bujja, olwolemera ku nnono yo n'obumu obufuna. Era tusaba nga tutambule nga babadde atambula okugatta, kubanga okwawula kutoolako. Okugatta kwe kusinga okubeera wamu, tukuume ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka, kubanga obumu mu nnono ge maanyi ga Ssaabasajja Kabaka n'abaganda bonna okutwaliza awamu. Ab'ekika ky'Emmamba okuviirako omusajja Gabunga ow'amaanyi, omukozi, omulwanyi w'Obwakabaka, bafiiriddwa nnyo, era tubagiza Obuganda, ab'Emmamba, Ssaabasajja Kabaka twakuume bubi, otusaasire. Naye Mukama Katonda asenga naye ayagala abalungi, osanga Gabunga amutadde mu kifo ekituufu egyali. kati ku bumu abantu amanyi wabukedde obungi eri emmotoka baawe yali ekulabisa eyo.
Jambo